bayimaamu bakungaanidde mu maka g'Oweekitiibwa Hajji Kaddu Kiberu ateeseteese omukolo gw'okusiibulula. Omukolo guno gwetabiddwako ne Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa ng'ono agamba nti abagagga balina okweyisa obulungi naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo. Buli ekiganye kyolekeze eri Allah ogaye nti ayi Allah nga bw'ontuusizza mu Ramadan ebyange bibadde tebitambula bulungi naye olw'obukulu bwa Ramadan nkusaba ate emyezi egijja nfune enjawulo nga bwentuuse mu Ramadan. Supreme Mufti era asabye abasiibi okwongera amaanyi mu kusinza Allah kuba tebamanyi buwangaazi bwe basigazza Allah bwe yabategekera. Ono awadde ekyokulabirako eky'abantu be twatandika nabo ekisiibo nga kati Allah yabajjulula dda. N'okusabira baganda baffe abalwadde Haji Muwanga Ibrahim Kibirige mukulu wange nze ate mukulu waffe muganda waffe omwana waffe mukwano gwaffe tusaba Katonda amuwonye obulwadde amuwe embeera ennungi akyuse gy'alimu amuwe embeera ennungi oyo Allah atalemererwa awonya tumusaba Allah amuwonye. Supreme Mufti era asabidde bannayuganda okuvunuka embeera ey'okusoomoozebwa ng'abantu abasabye bongere amaanyi mu kusaba n'okusinza Katonda subhanahu wa ta'ala. Niyo olwaleero ffe Mungu bw'abanga akyatwazisa obulamu mukamba kubirize twongere amaanyi mu kusinza Allah mu nnaku zino ezisigadde mu Ramadan kubanga tolina garanti nti Ramadan ey'omwaka ogujja eneekusanga okyali mulamu. Tukole nnyo bw'oba watandika mpola na bunafu laba mu 10 ery'omumaseeka kati ng'okola nnyo. Akulira ddaawa Sheikh Nuhu Muzaata Batte asabye Bamaseeka abakuze okutuuza Bamaseeka abavubuka baddemu ensa era bakole bakomye okulowoolezanga mu kusabiriza nga bwe kiri ensangi zino. Ono awadde ekyokulabirako luno jjo Sheikh omu bwe yatudde mu mmotoka ya pulezidenti n'agigeraageranya n'ejjana kyayogeddeko tikyabadde kikyamu. Tebitufuula aboononefu ne tugeza ebintu bya Allah ne tubigeza ku bino ebintu by'ensi tusaba Allah tukwatireko tumusabe Allah abeerenga akkiriza okusiiba kwaffe kinene. Allah munene nnyo yatukolera ejjana n'oddira ejjana n'ogifaananya ekipaapagalo ky'emmotoka subhana malikil quddus subhana malikil quddus. Naye tupakase tufune sente tujja kubanga tetukyayogera bigambo bitali bya buvunaanyizibwa. Bw'atyo naye abantu abasabye okukola obulungi mu mwezi guno era n'asaba Allah akkirize okusiiba kwabwe. Oweekitiibwa Hajji Kaddu Kiberu basheek n'abawalimu abasibiridde ettu omubadde butto, eŋŋaano, omuceere, ennyama n'ebirala ng'akabonero k'okuddiza ku baddu ba Allah.